Juliet Nankabiro emyaka 19 yasangiddwa ngatiddwa mu Mukama ebitundu by'obujuko ekyebande mu Lusi wakiso kigayibwande abasajja babiri baluddenga mukanira okuli ategerekisikira Brian ngo yamusalamu omwana saako ne Shakulungu ngo adabira naye nga yamusigula ku Brian abadde bategeeza nti Brian bwe yaze ekiro ku ssaawa 3 n'asaba Nankabiro ebiwandiiko by'omwana we eby'obuzaale byaganye okubimuwa n'amutegeeza nti ajja kumulaba akamufaamu. Shakulu ne Brian wa Shakulu yebbawa abaddewo naye ng'oli agamba yakyayagala mukazi gwe ate ng'ono ali lubuto lwa Shakulu ali lubuto. Shakulu ne mulwana basize okugenda ku poliisi ebujuko okwanya ensonga eno nkyokka Brian bamulaba nga yebise ekikofiira ku mutwe kyabadde ayambadde. Abaddewo kwaffe twasigaddewo abaddewo basatu twasigaddewo tulinda bali abagenze ku poliisi bakomewo naye n'asigala ng'alaajana ng'agamba Brian twebaka. Kyokka ekitegeerekiso ba Shakulu yakomye wabula bugenze okukya nga balaba oluggi lugale ku ssaawa 4 ez'emisana nga tebadde bakeera okugulawo. Mulirwana lugudde nga laba omukyala yenyinya kwe kutegeeza abadde nti Nankabirwa mufu wajjo. Bwebukedde ku makya nenzukuka ne ŋŋamba Mama Liana ngamba ye munnaffe yasuza atyo oyo nga ŋŋamba simanyi nange tebannaba kwekuulira nga nkonko nga mukyala Brian gy'oli terikanyego. Bano bagenze ku poliisi okukitegeezera ezeneekebbi gy'ekifo kino nenegatibwako enansa neduumirwa DPC Bernard Katwalo. Abantu ab'enjawulo bawadde endowooza yaabwe ekutemu nga beebuuza oba basemmoto oba yamize eddagala lingi kuba mu nnyumba musangiddwamu amakerenda. Omukazi ono okufa kitankanibwa olw'okubanga asangiddwa n'amakerenda mu nnyumba kiteeberezebwa okuba nga yamize overdose yejje mu nsi olw'okuba nti kyamutuseko abasajja bana babiri beyabadde akyanga. Katwala abulidde abantu tebatandise okunoonyereza ku nfa y'omukyalo ono kuba ekyatankanibwa. Kibinnya ekyatuuseewo twemukikangabwa kyamaanyi kiri na kino ne kijja kikola bubi nnyo era naffe kitumazeemu amaanyi engeri mulabye engeri bwe tudduse. Omulamu gutwaliddwa emulago nga balina alipoota eya poliisi enzijuvu. Omuwagizi wa poliisi mu Kampala Emiliano Kayima ategeezezza ng'omukyala ono twasangiddwa nga mufu naye nga tekikuusa ku ttemu eribadde nansana nga bakyala 9 ebaakatibwa mu myezi 2. Asibye abantu beesigame ku nkola ey'amayumba 10 embeera erongooke. Balandlord kino kyembawa ffenna ebintu bino bituwa ekyokuyiga. Bwe kiba nti olina omuntu agenda okusulawo ekiro kimu kyokka mugjeeko amannya ge gonna gy'avudde ebimwogerako byonna obiwandiike. Batusa abo yakusakidde Gulen ku Lwabukedde TV.